tugende tujjewo ebyo ebibaati kubanga kino olutalo lwafuuse lutalo tetugenda kukkiriza kibba ttaka tetugenda kukkiriza bamafiya bakolera Mr. Museveni kubanga bakola ebintu ebitali mu mateeka tulage Mugambye kolera the forensics ate idea eriwa yange weeri ajako ne masiki jako masiki idea DPTV Uganda, Down People Television. Biina ekya NUP bwe kyabadde kitongoza ofiisi zaabwe ezisangibwa eri mu Eastern Region mu disitulikiti ey'Eyiganga waliwo omusirikale eyabadde yeefudde omuntu wa bulijjo era ne yeefuula munnamawulire eyabadde agenda ng'akuba buli gwe yalabye mu yunifoomu ya NUP ng'amukuba ekifaananyi wabula ono baamulabuukiridde era ebigambo tebyabadde birungi nnyo byonna tubikuleetedde olunaku luno olwaleero mu ngeri y'emu olunaku olw'eggulo Lord Mayor amanyikiddwako nga Ssaalongo Erias Lukwago yavuddeyo nga ayagala omusuubuzi amanyikiddwako nga Amis Kiggundu akwatibwe era avunaanibwe ku lw'omusango gw'okubeera nga azimba omwala gw'e Nakivubo nga tamaze kubeera nga afuna lukusa byonna tubikuleetedde olunaku luno olwaleero wabaddewo vaawo mpitewo byonna nga byavuddeyo tubikuleetedde olunaku luno olwaleero mu ngeri y'emu sipiika wa Parliament amanyikiddwako nga Anita Amongo yavuddeyo n'ategeeza nti singa alondebwa ku kifo ky'omumyuka wa ssentebe wa NRM omukyala wakubeera nga ayanguyiriza nnyo ekibiina kya NRM nga yeeyambisa ofiisi ye eya obwa sipiika okubanga bayisaawo amateeka nga buli kintu kyonna bwe banaba bakyagala mu lukiiko lwabwe olwa NRM byonna tugenda kubeera nga tubitunuulira mu ngeri y'emu basinzidde wamu ne Mwami Museveni n'avaayo n'ategeeza abavubuka bonna mu bagende mu maaso n'okubeera nga bakunga abavubuka bannaabwe anti singa banaddamu ne balonda gavumenti ye eya Mwami Museveni eya NRM kibagenda okubeera nga basookerako nti tewali muntu yenna oba muyizi yenna agenda sasula nsimbi mu masomero ga gavumenti era n'avaayo n'ategeeza nti amasomero ga gavumenti ge gakyasinze okubeera nga geeriisa enkuuli mu kupafominga obulungi byonna tugenda kubeera nga tubitunuulira ate mu ngeri y'emu amawulire si malungi okuvaako waleere ku ssettendekero owa Kyambogo University lwa nsonga nti waliwo gas cylinder eyasobodde okubeera nga eyabika yeyabikidde ku hostel era bwetyo negenda maaso n'okubeera nga esaanyaawo ebintu by'abayizi akwoteeka n'okubeera nga erumya abayizi ababadde mu hostel eyo kukakkana nga waliwo n'omuyizi agenze maaso n'okubeera nga alugulamu obulamu tugenda kubeera nga tutambulira awo atugaziye ensonga zonna mukwano gwange akkiriza nsooke nkolemu katini nnyo bwenti then oluvannyuma nkomewo tweyongereyo. Alright, nkwanirizaako gwenna agenze maaso n'okubeera nga otumbudde omukutu guno ogwa DPTV Uganda Down People Television. Tubeerawo nnyo okubeera nga tutemaatema ensonga ez'enjawulo. Gwenna nga otwegaseko olunaku olwaleero agenda kusaba mu buwombeefu obw'ekitalo agenda maaso n'okubeera nga osubscribinga ku mukutu guno. Ate gwe omukadde gwe tuze nga tutambula naawe nga bw'eri enkola yaffe agenda maaso n'okubeera nga otuweera video yaffe eno like. Gwe alina kyoteesa kyewabula atwesange wansi mu comment section. Kale nno atukuleetedde ebintu bingi nnyo by'otasaanidde kubeera nga osubwa. Muzikirize tutandikireko wano nga bo ffenna bwe tumanyi nti olunaku olw'eggulo ekibiina ekya NUP kyasobodde okubeera nga kitongoza ofiisi zaakyo wali eri mu bitundu eby'ebusoga mu disitulikiti emanyikiddwako nga ey'Eyiganga. Kale nno omukolo gwabadde munene nnyo gaggadde era nga gwabadde gukulembeddwa mu pulezidenti w'ekibiina ekya NUP
amanyikiddwa nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Kale nno ebyabadde side eyo His Excellency yasobodde okubeera nga agamba abakulembeze ab'enjawulo okuvako mu kibiina ekya National Unity Platform nti kale nno atugende maaso n'okubeera nga twesanga Makerere Kavule bwetyo tugenda kubeera nga tubiteekamu engatto atwolekere mu disitulikiti oba oliawo mu bitundu eby'Embaale atuyinayo olukuŋŋaana olw'enjawulo era abakulembeze ab'enjawulo nabo tebasobodde kubeera nga balutumirwa mwana abasobodde okubeera nga beeyiwa ku kitebe ky'ekibiina ekya NUP wali eri Makerere Kavule eyo nno gye basinzidde wabula kye bataategedde nti bagenda kubeera nga babakubako surprise ey'enjawulo era bwe batyo bagenze maaso n'okubeera nga babatuusa eri mu disitulikiti ey'Eyiganga gye basobodde okubeera nga balonkingira ekitebe ky'ekibiina. Kale nno ebigambo byabadde bingi nnyo ddala His Excellency bye yasobodde okubeera nga ategeeza n'engeri gye basobodde okubeera nga bazimbamu ekitebe ekyo ku nsimbi ez'ababaka ze babadde nga babajjako oba oliawo ez'obuli mwezi. Kale nno basobola okubeera nga bagulako poloti era ne basobola okubeera nga bazimbako n'ekitebe kino mu ngeri ey'obubba. Kale nno era bwe babadde lunaku lwaggulo bwe batyo bwe bawunzise omulimu ogwo wabula nga bw'omanyi ba comrade basobodde okubeera nga baddayo bakube amaaso ku kitebe eky'ekibiina wabula nga bamu beebuuza era kakati n'abataakirabyeko nga bakirabira ku mutimbagano kubanga obutambi bwagenze maaso n'okubeera nga buli mu kuyitiŋŋana. Jjukira nti kino ekitebe kifaananira ddala ekiri wali eri Makerere Kavule era ng'ebigambo byonna ebyabadde biwandiikiddwako bifaanaganira ddala ebiri e Busoga bifaanaganira ddala ebiri wali eri Makerere Kavule. Kale nno bakomrade abadde balabira ku mutimbagano naddala abali e Bunaayira abatamanyi kale bino bitebe byombi abatabituukangako babadde beebuuza naddala w'obiraba ekiro nti abaffe kakati wano yewa we waffe e Busoga oba we wano mu Buganda Makerere Kavule wamaggwe kikyolaba oyinza okutwawulira kati kwekyo ekitebe ekyo tetumanyi kati genda wansi mu comment section otubuulire ekitebe kya NUP ekiri e Busoga osobola okubeera nga okyawula n'ekiri wali eri Makerere Kavule. Kale nno tugenda kubeerawo nnyo nga tulinda ansayo wansi mu comment section. Mu ngeri emu eyo olunaku olw'eggulo wabaddewo ebintu bingi nnyo era eyo mu bitundu eby'e Busoga era wakati mu kubeera nga His Excellency agenda maaso n'okubeera nga alambulula ensonga ez'enjawulo nga bw'omanyi nti ebiseera ebisinga bannamawulire tebagenda nnyo kubeera nga babakubira makubo wabula ebiseera ebisinga nti bannamawulire bano newankubadde nga tebabagaana kugenda kubeera nga okavalinga activities ez'enjawulo wabula era namo olina okubeera nga olinamu connections ez'enjawulo. Kale nno nga ebiseera ebisinga munnamawulire osobola okubeera nga obumanyi owa station endala oba oliawo n'endala. Kati nno waliwo omusajja omu eyategerekeddwako obanga police officer yabadde yeefudde munnamawulire nga bw'omanyi anti ne police ebiseera ebisinga erinamu departments ez'enjawulo nti osobola okubeera nga oli mu police wabula nga dde gwe okola gwa mawulire kugamba osobola okubeera nga oli mu police kugamba nga olina activities endala. Waliwo omusajja mukulu ono era ekigambibwa nti police officer yabadde buli awali comrade wa NUP nga ayambadde uniform nga bwagenda bwamukuba ekifaananyi wabula waliwo Nobert Ariho ono nno nga ye driver wasaabawandiisi w'ekibiina ekya National Unity Platform amanyikiddwako nga David Lewis Lubongoya. Yagenza olaba nga omuntu eno ebintu byakola nga oba oliawo si bya bulijjo nga tebimatiza. Kale nno kyeyava amubuuza nti oba oliawo asooka otuwe ku kaadiyo tulabeko era nga kyategeerekese nti ono nno ayandiba nga teyabadde munnamawulire. Katusooke tulabe embeera nga bwe yabadde ng'ate oba oliawo bamubuuza akana n'akataano nga n'ebigambo yalabise nga bimukalidde ku matama nabyo katubifune.
Ajako ne masiki. Jako masiki. Jako masiki. Aje ID. Zona zije. Kankuwe onguliza ID. Zona zije. ID yange yini. Ngamba zona zije. Zona zije. Zino sezeta kasa. ID yange yini. Katocho de. bwe bityo we byabadde nga bamutwala talinnya nga omanyi nti omwaka gwa 2021 atwalina eŋŋombo ya weebereremu kale nno ne ku mulundi guno yandisaanidde okubeera nga ekomawo nnyo wansonga nti abantu ab'enjawulo bagenda kubeera nga batwegattamu wabula bw'olaba omuntu gw'otategeera genda maaso n'okubeera nga ate otegeeza kuba ekikwatako kale nno mu ngeri y'emu ebyo nno njagala tusooke tubikube oluku mutwe atugendeko olunaku olw'eggulo wabaddeyo aba KCCA batuuzizza olukiiko olw'amangu muno nno mwe bagenze maaso n'okubeera nga bayitira Lord Mayor ajje abitebye be yabasalako ebigambo ebyo byonna mbu bakansalas naddala aba NUP beekobaana n'omugagga Ham ne bagenda maaso n'okubeera nga bamutunza omwala gwe Nakivubo kale nno okusinziira ku bakansalaazi bano baavuddeyo ne bategeeza Lord Mayor nti mu byonna by'ogenda okukola asooka omenyewo ebigambo byo by'ozzenga oyogera n'ebyo ebizza birabikira ku mutimbagano ebyo ne lisiti gye wavaayo n'owaayo oba oliawo neeraga neefulumira ku mikutu gy'amawulire akoteeka ne ku mutimbagano nti abakansalaazi naddala ab'ekibiina ekya NUP beekobaana ne batunda omwala guno era Lord Mayor byalabikiddwako nga bimukalidde nno ku matama anti nga talina kyakozzaako lwansonga nti be yali alumiriza nga tebaliiwo ku luno be babadde bamuyise mu lukiiko luno era awo Lord Mayor w'ekibuga Kampala Ssaalongo Erias Lukwago yavuddeyo ng'agamba nti omusuubuzi ono amanyikiddwako nga Amis Kigundu akwatibwe mu bunnambiro avunaanibwe era olw'okuzimba omwala gwe Nakivubo nga tamaze kubeera nga afuna lukisa mu ngeri y'emu Lord Mayor wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago yavuddeyo n'alagira ekitongole ekivunaanyizibwa ku kibuga kya Kampala KCCA wamu n'ekivunaanyizibwa mu kubeera nga kikuuma obutonde bw'ensi ekimanyikiddwako nga ekya NEMA okuyimiriza bunnambiro omulimu gw'okuzimba ku mwala gwe Nakivubo oguli mu kubeera nga gukolebwa omugagga Amis Kigundu Lukwago ono byonna nno yabyogedde ng'asinziira mu lukiiko lwennyini olwa kanso eya KCCA olwasobodde okubeera nga lutuula olunaku olw'eggulo katusooke atulabe ensonga nga bwe zaabadde ate akawungezi k'olunaku olw'eggulo Leero bakansala ba KCCA bayitiddwa bukubirire mu lutuulo olw'enjawulo ku nsonga y'okuzimba ku mwala gwe Nakivubo wano mu Kampala. Mu lutuulo luno Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago asoose okusomera lukiiko ebyasalibwawo mu lutuulo olwaliwo mu April w'omwaka guno ku nsonga y'emyala gy'omu Kampala wabula ono bakansala bamusaze ekirimi nga baagala atuukire ku nsonga. Ham Enterprises, in addition to the illegal structures he was constructing at that time and he continues to construct on Jugula Channel, he went ahead in total disregard of what we presented before this Honorable Council to cordon off Nakivubo Channel. I wouldn't want this council to go into regarding the proceedings. If we can restrict ourselves, if we had wanted to discuss all the other matters, we can convene another council. Ameka Speaker wa KCCA Nasulu Masaba wano wasabidde Speaker Zahra Luyulika alagire Lukwago okumenyawo bye yayogera ng'ategeeza nga bakansala bano bwe beekobaana okuwaayo omwala gwe Nakivubo eri omugagga w'omu Kampala Amis Kigundu okuguzimbako. Resolution number 7 that KCCA partners with the credible
Can I read the resolution, Madam Speaker? That the Council resolves to condemn the Lord Mayor for the misrepresentation of the true record of the Council, as there is no minute whatsoever granting harm enterprises natural water drainage. Abamu ku bakansala basambaza n'ebyogerwa nti bafuna ekyojja mu miro okuva ew'omusuubuzi Kiggundu okusemba enteekateeka ye nga bagamba nti kyakubasibako matugambuzi kuba lisango. Era nsuubira resolution eyo engeri gye yagitapulitinzeemu nga bw'ayagala kwe tuvudde ne tumugamba atwetondere waaba hamu gy'ali ng'alina gwe yawa ssente wadde 10 aveeyo amwanike, oba waaba yatuwa ssente nga kanso atutwale mu kkooti. Tugende tuggyewo ebyo ebibaati kubanga kano olutalo lwafuuse lutalo. Tetugenda kukkiriza kibba ttaka, tetugenda kukkiriza bamafiya bakolera Mr. Museveni kubanga bakola ebintu ebitali mu mateeka. Bakansala beesambye eby'okukkiriza Kiggundu okuzimba ku mwala, era olw'ensonga eno ne basaba amyuka akulira KCCA Benon Kigenyi ajulize bye basalawo mu lukiiko olwatuula mu Gwokuna. Kyokka ono abategeezezza nti bino tabitunulangamu. You refer to a matter that is of specific nature, minutes of council, that I will not be able to comment on fully in detail without referring to them. Kigenyi ategeezezza olukiiko nti babadde batudde okusala entotto ku nsonga y'okuzimba ku mwala guno we babategeerezza nga omugagga Hamisi Kiggundu bw'awandiikidde KCCA ng'agisaba okuzimba ku mwala. And when we did notice that, we made a position clear, and our position is that we have not authorized any involvement in the channel. Lukwago ye ayagala Kiggundu akwatibwe era avunaanibwe olw'okuzimba ku mwala nga tafunye lukusa. That Miss Kiggundu be arrested and prosecuted for carrying out illegal construction on our drainage channel. That management who was charged with enforcement should proceed. Management, they are the ones in charge of enforcing law and order. Sikyafenga council oshegera because go gamula ningenda kusiba omuntu bwotamanyi owulidde ali mu kooti tosobola kwogera ku nsonga ng'eri mu kooti. Ekyokubiri tavudde okugamba nti ssebo nze njagala nze nzimbi wano nze nkole, tolina proof ku bintu byonna byonna byeyogera, tolina proof. Sipiika wa KCCA Zahara Luyirika awaliriziddwa okuyimiriza olutuula luno oluvannyuma lw'abamu ku bakansala okwemulugunya nti wabaddewo abantu abatamanyiddwa abayingidde olukiiko. Alright, oluvannyuma lw'ebyo byonna nga bisobodde okubeera nga byawedde, Sipiika w'olukiiko luno amanyikiddwako nga Zahara Luyirika yaddukidde ku mukutu gwe ogwa X n'ateekayo obubaka n'agamba nti tuvumirira ekikolwa eky'omugagga kye yakola eky'okubeera nga atandika okusiba omwalo ogwo nga talina lukisa, era n'ayongerako mu layini ey'okubiri n'agamba nti ayagala ne Lord Mayor w'ekibuga kino amanyikiddwako nga Ssaalongo Erias Lukwago agende maaso n'okubeera nga abeetondera ku bigambo byavaayo n'ayogerako eri bannamawulire. Mu ngeri y'emu Zahara Luyirika yagambye nti mugende maaso n'okubeera nga mugaana lisiti eyo yonna eyateekebwako abakansalazi ab'enjawulo ng'eraga butereevu nti oba oliawo abeeko baana ne batunda omwala guno, era n'agenda maaso n'okubeera nga ayongerako nti ayagala okutegeeza bannayuganda kwoteeka ne bannakampala basaavinga anti nga bwe babatuma okubeera nga babasaavinga ekikolwa ekyakolebwa bakivumirira nnyo era bagenda kubeerawo nga babalwanirira. Kale nno byebyo bye yasobodde okubeera nga ateeka ku mukutu gwe ogw'omugattabantu ogwa X. Awo nno nga tuvuddeko awo njagala tusaleko eddiiro ate tugendeko mu kibiina ekya NRM. Kale nno amawulire agali eno si malungi lwa nsonga nti omukyala era nga ye sipiika wa Parliamentary y'eggwanga lino Uganda amanyikiddwako nga Anita Anet Amongo yavuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza aba NRM nti singa
analondebwa okudda mu kifo ky'omumyuka wa ssentebe wa NRM nga omukyala wa ssentebe wa NRM omukyala wakubeera nga ayanguyirwa nnyo okuteekesa mu nkola ebiba bisaliddwawo ekibiina naddala nga yeeyambisa entebe y'obwa sipiika. Kale nno nti byonna ebinaabisaliddwawo ng'ekibiina ye bw'anaabeera sipiika mu paalamenti y'eggwanga Uganda kyonna nga NRM kye baagala okubeera nga bayisaawo ajja kubeera nga akiyisaawo bulungi lwa nsonga mbu ajja kuba n'amaanyi aga ssentebe wa NRM omukyala. Katusooke tubirabe. Okulonda kw'abakulembera obukiiko obw'enkizo pozzi n'abagenda okukwatira ekibiina bendera ku bifo eby'enkizo omuli abavubuka abakyala abakadde n'abaliko obulemu kwe kugguddewo ttabamiruka wa NRM mu butongole. Mu ttabamiruka ono ekibiina kyakulonda abakulembeze abatuula ku lukiiko olw'oku ntikko luyite SEC. Kyokka ekifo ekisinga okubaako embiranye kye kyamyuka ssentebe w'ekibiina omukyala ekivuganyizibwako Rebecca Kadaga ne Anita Among. Ababiri balemererwa okukkaanya okwerondako omu abaatwala ekifo kino era ng'okulonda kw'olwokuna kwe kugenda okubasalirawo eggoye. Among azzeemu okuttaanya ensonga lwaki yasaanidde okuweebwa ekifo kino. As a Speaker of Parliament, I need to be in that position for me to be able to pass the laws that are in line with the vision and the mission of NRM. Among asinzidde mu lukuŋŋaana ne bannamawulire n'ategeeza nga ssentebe w'ekibiina kino era omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni bw'abadde omusaale nnyo okulaba ng'asigala mu lwokaano. Without the democracy, without the patience of President Museveni, maybe I would have been thrown out of the race. But because he loves the party, he loves democracy, he has said, let the ones who are also new, the babies in the party, also be there. We are babies because of our age. If I was also if I had grown up long ago, maybe I would have also been old in the party. Ensonga y'okugulirira abalonzi n'ensimbi naye ekyali ku mimwa gy'abamu ku bavuganya ku bifo ku lukiiko lwa SEC nga bagamba nti bannaabwe abazibasinza bagenda kumenya mu jjenje kkalu okuwangula akalulu kano. Byebyo Anita Among nga awera nkolokooto nti bamuwa ekifo kino agenda byonna ng'ekibiina we kinaabyagala ebya NRM bw'agenda okubeera nga abiteeka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu olwa Parliament. Kale nno mu ngeri y'emu era mu lukiiko lwennyini olwa SEC yavuddeyo Mami Museveni gwe njogerako n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti yavuddeyo n'ategeeza abavubuka bwe banaddamu okubeera nga balonda bagende maaso n'okubeera nga babudaabuda oba nga bakunga bavubuka bannaabwe babakuyege nti balonde era basuusuute nnyo ekibiina kya NRM nti singa banaddamu ne bamwesiga ne bamulonda era ne balonda NRM mbu kyagenda okubeera nga asookerako okukola kwe kubeera nga ensimbi ezibadde zasulya ku masomero ga gavumenti tezigenda kubeera nga ziddamu ziteekebwayo. Kale nno Mwami Museveni okusinziira mu bigambo bye bw'ati bw'agamba oluvannyuma lw'emyaka 40 nga yazze n'ekintu ekimanyikiddwako nga protect your gains ng'obwavu bungi agamba mbu ate ensimbi temugenda kuddamu kubeera nga munsasula. Singa banakunga eggwanga lyonna neryongera okulonda NRM mu kalulu kano akajja kyagenda okusookerako ng'omukulembeze kwe kufuba okulaba nga mpawaddamu kukwata mu nsawo okusasulira omwana ebisale by'essomero naddala mu masomero aga gavumenti kubanga kizudde nga newankubadde enkola eno yatandika dda naye wakyaliwo abakulu b'essomero ab'omululu abakyasasuza abayizi ebisale by'essomero. In government schools. This one has not been implemented. We are always talking about it, but it is never implemented. Onababulidde nti mu byenjigiriza mpawaawunye mu masomero ga gavumenti kubanga newankubadde ag'obwannannyini ge gakkira obungi n'aga gavumenti ge gakiza abayizi abangi abagettanira. Although the private schools are many, are not even 1 million. So this shows you that the people prefer government schools. And that's why the school fees.
Alright, byebyo nga amasomero agenda maaso n'okubeera nga gasaanawo nga n'agamu kwago aga gavumenti kale nno tegeegombesa kubeera nga otwalayo muyizi wo agende maaso n'okubeera nga asomerayo olw'ebbulwa lw'ebikozesebwa akwoteeka n'okubeera nga gali ku mutindo ogukyasingire ddala okubeera nga gwa wansi nnyo wabula nga tewaba kyakukola kibeera kyakubeera nti otwalayo omwana wo lwansonga nti eggwanga lyonna ligenda mu maaso n'okubeera nga lijjudde obwavu ani amuwadde akatebe kwegamba nga ne bannansi bagenda mu maaso n'okubeera nga obwavu baliko beeyaguza lujjo nzikiriza atubiveeko atugende ku mawulire ge tuyina agali wano si malungi agava ku ssettendekero owa Kyambogo University agoleka butereevu nti waliwo ekiteeberezebwa okubeera gas silinda ekyasobodde okubeera nga kibaluka olunaku olw'eggulo akawungeezi ku ssettendekero owa Kyambogo University ku hostel emu emanyikiddwako nga Sports Pro Hostel eyo nno yabadde esulwamu abayizi abasobera ddala mu 150 era mwabaddemu era okusinziira ku kyabaddewo rooms eziwerera ddala 10 kiteeberezebwa okubeera nga zo ebyabaddemu byonna byasobodde okubeera nga byasanyiziddwawo kale nno okusinziira ku mawulire ge tugenda maaso n'okubeera nga tufuna nti abayizi 5 be baakoseddwa gaasi ono ateeberezebwa okubeera gaasi bwe yagenze maaso n'okubeera nga aye abaluka era nga kube bayalo nga bwogenda maaso n'okubeera nga obalaba kintu ekyagenze maaso n'okubeera nga kibaluka ne kikosa abantu bangi era nga kiteeberezebwa nti waliwo n'omuyizi omu ye obulamu bwe bambi buyinza okuba nga bwakomyawo era ng'abalala bw'obalaba awo anyinza okugamba nti bo bagenda maaso n'okubeera nga bafuna obujjanjabi obw'enjawulo oluvannyuma alw'okubeera nga bafunye ebisago eby'amaanyi abamu omu okugulu ye kuteeberezebwa okubeera nga kwamenyese ate ebisago ebirala bonna bajjudde ebizigiro ebirala ngera wo balaba mu peyini ey'amaanyi kale nno okusinziira ku poliisi ey'abazimya moto yasobodde dda okubeera nga etuuka ku kifo ekyo eteebereze oba ekole n'okunoonyereza kwayo okutuufu ezuule ddala ki ekituufu ekyaviiriddeko ekintu kino okubaluka era ezuule na kiddala ekintu kino ekyagenze maaso n'okubeera nga kitulika wabula nga bwe nkutegeezezako nti hostel eno yabadde esuza abayizi abasobera ddala mu 150 wabula oluvannyuma lw'okubeera nga ebaluka kakati nno abayizi nyinza okugamba nti beekyanze ne bagamba nti tewali agenda kubeera nga addamu kusula mu hostel eno okutuusa nga bamaze okunoonyereza ku kiddala ekituufu ekyaviiriddeko okubaluka kuno okwalese nga abayizi bangi munnange bavuddewo n'ebisago njagala nkusooke nkulozeeko ku mbeera nga bwe yabadde. Is the first you burning? You now lie. Just talk about you. You can't lie. Abur matoniga. Abur matu. Abur mata. Mama tu Flavia. Da okay. Karwarka okay but naye nga okusinziira ku ge tufuna era gongera okweraga anti ekizibu kino akyandiba nga kyavudde ku gaasi eyabadde alekeddwa nga tanywezeddwa bulungi kugamba nga eyabadde amaze okumukozesa mwana tu teyagenze maaso na kubeera nga amusiba bulungi naye nga poliisi yo yabadde ekyali mu kifo ekyo okubeera nga ekyakola okunoonyereza ddala ki ekituufu ekyaviiriddeko enjega eyo kale nno atugenda maaso n'okubeera nga tusaasira abayizi abo munnange omukama katonda abasuuse kale nno awo nno nga tuvuddeko awo njagala tusale ku nsalo atugendeko walere ku mulirwano mu ggwanga erya DRC agava nno sayidi zeeyo essaawa yonna wandibaawo omusajja mukulu agenda mu maaso n'okubeera nga alugulamu obulamu lwansonga nti agava mu ggwanga liri erya Congo galaga butereevu nti gavumenti ey'eggwanga erya DRC ekawaŋŋamudde nga bw'esabye kkooti y'amagye esalire president eyali president amanyikiddwako nga Joseph Kabila Kabange kale nno ogw'okubeera nga afa bagamba nti alina akakwate ku ttemu assaako n'ebikolwa eby'ekitujju ebya M23 bye baakola ku bannansi ab'eggwanga lino ettemu lino
Emisango gino mulimu egy'okubeera nga yatemula bannansi, okubeera nga asobya ku bakyala, akwoteeka n'emisango emirala nkuyanja. Era okusinziira ku musango ogwagenda maaso n'okubeera nga gutuuzibwa ku lunaku lwali lwakutaano olwa sabbiiti eri gye tugenze mu maaso n'okubeera nga tukuba emabega, Ssaababalirizi w'ebitabo by'eggye ly'eggwanga erya Congo amanyikiddwako nga General Lukia Bukumi yavaayo n'awaayo obujulizi obumala okubeera nga bwoleka omusajja mukulu ono eyaliko pulezidenti w'eggwanga lino erya Congo ku misango gino. Kale nno yabuwaayo nga ku lwa ssaabawolereza wa gavumenti yamuyambako n'agenda maaso n'okubeera nga awaayo emisango egyo. Kale nno ekyatuuse eyo senga kituukako na wali eri mu Afghanistan, kale nno byonna bisigala byakubeera nga tusabira busabizi, naye nga asigenda kubeera nga nsukako wano okuleka okubeera nga nkwebaza nti obadde mulabi mulungi nnyo okuvya ddala waleero we twatandikidde n'okutuusa essaawa zino mwe ngenda okubeera nga nkusiibulira. Nga bulijjo ntambula ne producer wange omulungi ennyo ankolera ddala obulungi okubeera nga akukyusizakyusiza amaaso go bwe gatyo ne ganyumirwa ebintu eby'enjawulo kubanga agakyusizakyusiza munnange nno nga tegeebowa ebintu byonna yabeera abikwata yenno ye abe ku mapeesa yabadde aganyiga. Nga bulijjo Morgan Kisto 56 official CEO Kaweddemu content creator Luwero's finest atulabagane mu mboozi eddako. Mubere bulungi, mweraba.